Ivo obulamu obusanze otya? Olamu Katonda akuuma. Tebuli ize. Naye era mulina okugenda mu maaso. Oba oyagala oba toyagala balina bba okutambula. Wetwogera ku Honorable SHAMIM Malende mwatandika ddi okukwatagana era yafuuka ddi mukwano gwo? In fact nze mbadde mufollowinga nnyo. N'omusabira by the way. Nawe yalwalira awo. By the way nange namupostingako badde simulabanga gwe guso enifatisanga va gyavudde okujjanjabwa leero nange lwe musinka. Kati muna simanyi kyenina. Naye muntu mba mwagala simanyi suddenly. Simanyi lwaki ngenda labanga omuntu era mufuna. Simanyi ntya naye kibaawo. Ate n'ekirala nze mbeera wano kusawa nnyo ez'ekiro mbeera n'ekyoto wano tusaba wano ekiro ne baneiba bange ffenna. Kati nsabira abantu naye munnange kizibu nnyo okusabira omuntu n'atawona. Oba ndiko ekisimanyi. Kitalo nnyo ekya muganda waffe mukwano gwange even Lagu oba nkutandikirewa kubanga nze mpulira bimpeddeko era sikyabitegeera bulungi. Omukyalo ono Lagu nabadde naye kosajjo ekiro emakindye nga twogera ku kivulu kye kyateeseteese awo ku papaazi wennyini Misa Kisemakula ekifo yamuwa kyaweereere. Lagu ne tunyumya n'agamba nti abantu bagenda kujja bayitirivu. Ina mikwano gyange abavunaanyizibwa, ina mikwano gyange abali ebweru bonna baŋŋambye okunjirawo omubiri. Nene mugamba Evu akafo kano nga katono kusinziira ku nteekateeka gye tulaba egenda maaso. N'aŋŋamba nti katusooke tukole wano because Papa Semakula yampadde ekifo kya bwereere. Ntumugamba BAMBI yebale. Twayogedde ne ku birthday ey'emyaka 47 something like that. Era ne twongera okujjukira nti omukyala gwe bayita SHAMIM Malende era nga ye Honorable MP wa Kampala, Woman MP Kampala Zentulo okuvaayo najja n'amuyamba oba n'amujjukira ku lunaku lwa Idi nga ate si musiraamu ate si muyimbi eyajja omulaba kwegamba ne akyenyumirizaamu olw'okubanga nti asobodde okuba nga ajja n'amubeererawo, ajja n'amujjukira, n'amulowoozaako, n'alowooza ku bitone bye byonna byazze ng'akola. Lagu munansonyiwa n'obulago busaakadde lwa nnaku olw'okubanga nti amawulire agantuuseeko tegansanyusiza wadde n'akamu, embeera tetambudde bulungi wadde n'akamu. Era nga nkyakugamba nti Honorable SHAMIM Malende naye ng'ayogera ku nsonga lwaki yajja ku lunaku lwa Idi n'amulambulako n'abako byamuleetera n'ebyamulekedde ebbaasa enkalu gye yamuwa abeere nga yeekuumisa mpola mpola. Byonna badde nsaba tusooke tubiwulirize omanye naddi Lagu kyabadde alowooleza eggwanga oluvannyuma lw'okubanga nti abadde yakamala okulonda akaana ke yabadde alabirira ng'akaana kali bannaye kamwagala naye ng'akaagala. Bangi baadopitinze naye tubadde tetubamanyi
ninga batugambako noono omuto ati ndowooza wa mwaka nga gumu n'ekitundu bambi waka gumu n'ekitundu abadde musanyufu nnyo mutabani we bambi takyabitegeera naye binsuseeko senga waba serebu abatumiddeko naye anyolwamu nammwe oyo ensonga z'omu kisenge azikwasaganyiza ddala enamba yeeyo esembya wansi ku wansi awo esembyeyo 14 so na mukyala Silivia Autoparts ewakiseka abagamba nti naye bambi anyolwa wamu nammwe okubanga nti naye abadde musaale nnyo muwagizi w'abayimbi era teri kivulu kibadde kibaawo nga tagenda wano mu Kampala teri muyimbi abadde ajja ku dduuka lye watundira speya n'atamugulako tiketi ezitaka wansi wa 10 era abadde yeesunza okubanga agenda kuwagira Evelyn Lagu ku tiketi ate ne munda olw'okubulamu obwo basangibwa we wakiseka atunda speya origino okuva Japan sobola okunoonyako ate netubanga ate ensonga ze tuzitambuza bulungi kasooka owulira emboozi eno omanye ddala Eve yaani nange ndi wano nange ndi mumasanyu nzaani alyako olunaku olukulu bwe luti ne Honorable Mulamba wa Kampala munaye kisa kya Katonda ndi very happy okuba nti newandowoozezaako bulowooza kyokka kyanfudde happy nafunye call nabadde excited wane ekiro singa wandabyeko ninga nga aliko omuliro so ndi very happy bambi. Okay. So tukyali ku mbeera eyo okubanga era nga tugira kikutwalawo owulira otya okubanga toli musiraamu naye omusiraamu n'akulowooza ku lunaku luno? Nange kyenkugambye nti ndi happy kuba omuntu okubeera n'akulowoozaako si kintu kyangu munnange. Gwe bakulowoozaako emirundi emeka? Ekiraba. Eva obulamu obusanze otya? Obulamu Katonda akuuma. Tebuli ize naye era mulina okugenda mu maaso. Oba oyagala oba teyagala oba bulina bwe okutambula. Wetwogera ku Honorable SHAMIM Malende mwatandika ddi okukwatagana era yafuuka ddi mukwano gwo? In fact nze mbadde mufollowinga nnyo nomusabira by the way nawe yalwalira awo. By the way nange namupostingako badde simulabanga gwe guso in fact kyanga va gyavudde okujjanjabibwa leero nange lwe musinka kati munaye simanyi kyennina naye munaye omuntu wemba mumwagala simanyi suddenly simanyi lwaki ngenda olabanga omuntu oyo era mufuna simanyi ntya naye kibaawo ate naye kirala nze mbeera wano ku ssaawa nnyo ez'ekiro mbeera n'ekyoto wano tusaba wano ekiro ne baneiba bange ffenna kati nsabira abantu naye munnange kizibu nnyo okusabira omuntu n'atawona oba ndiko ekisimanyi kati mbeerawo nensabira abantu n'abatamanyi nno ngendaba omuntu ali eyo nengolaba kutteko nogamba bambi kati sina bemulaba sina kyamusabire. Twakoma nga twogera nga oŋŋambye eriiso lyafunamu obuzi omusuwa gwagira nekutukamu kati mbeera ki gy'oliko? Bumper treatment eriiso nayitereramu naye nga lyakulongozebwa naye nga omusuwa gwatereramu naye nafunira sente ezirikolako nalyo nandikolako kubona lyetaaga sente nyingi ofuna operation ennungi. Ebintu bya UPRS copyright wiiki eno yonayina ne wiiki ewedde bibadde bitambula mawulire wetwogera ku mukyala oba omuyimbi ayimbye ku nnyimba ate ng'abantu bazaagala wano ne mu nsi endala Evelyn Lagu tetuyinza kuleka emabega. Copyright ogyogerako ki? Ndi behind copyright. Ndi behind Eddie Kenzo. Muwagira wakati singa n'okunsondera temunsondera akasente kange kale kannyambako kale muyinza okuba mwali nsondedde kuba ekizibu kyo kyagejja kibadde kinene ekyo kyange naye nga era ebisinga nandibadde mbyekolera
singa copyright lebadde ekola. Yeah. UPRS obadde registered eri mu bo. Tobadde. Nno ndwawo kucamuka. Signing ebintu ebyo. Ndwawo. Sina kye nali signinze by the way. Era mbadde ngenda kubuuza akasente. Naye mu groups zaabwe mwendi. Mbeeramu nendaba bibadde bitambula. Naye nga simala gacamuka nze. Okay, oba nga ndaba nga tewali kitambula mba signinga ki. Tewali. Ate abaliyo. Bwaze ate byamaliramu ddala amaanyi yonna baringa ton. Baali bakozesa olimba lwange olwa ogumanga. Lukubye from 2012. Ngenda kugendayo nga balina emitwalo gyange 23. Wanje? Naye nga nagenda baali bayita baddimak. Ngenda tuukayo nga bampa emitwalo 23. Okuva 2012 embagamba mulekeraawo. Ngezo 23 bagikuwa after omwaka nga gweddeko oba buli oluvannyuma lwa mwezi. Nagendayo nga nnaku zino myaka 12. Imagine emitwalo 2 mu meka? 3. Naye nga manyi abantu abali downloading nga bogeze okebera kuliko miliyoni nga 8. Bakulaga. So kati nosala okubanga obawa baani owa ba distributor ati boweereza kubanga tewali. Kati wasaze okubanga zibeerawo. Zibeerewo wakiri kati ebyo bisente zemmeka ezo naawe zinyambi ekyo. Okay, abatuwuliriza bugambo ki buyinza okubanga obawa naddala abawuliza ba radio Buddu? Batuwuliriza kubeebaza bina ebyankoledde abanyambyeko financially abansabira binyinza bagamba bebale nnyo bebalye ddala. Nga tumaliriza honorable kansoko okwebaza Mukama Katonda okuwonya n'okutereeza nti okomyewo munnaye kubanga nze nalaba akafaananyi neŋŋamba nti onaakoma oba takomawo. Era bwali bontwala naye Esala zammwe, esala z'abakyala abavumu nga Evelyn Lagu, ne banna Kampala, ne banna Uganda bonna zakola alhamdulillah at least nembanga nzire engulu. Olaba ate era essala oziraba ezo ze ziringa ze zikumye ne Evelyn Lagu waffe okuba nti nakati at least akyayinamu agoogera, akyayinamu obusobozi obwo n'omutima gw'omulungi. N'olwekyo nange ndi musanyufu okuba nti ndi wano olunaku olwaleero. Mu bantu bonna bonna lwaki Evelyn Lagu? Evelyn Lagu okusookera ddala mukyala omukyala omuggumivu, omukyala nange gwe mbaddenga mu bulamu bwange bwonna nga ndabirako nga mpuliriza ennyimba ze nembaako byenjigamu nga ndaba firimu ze nembaako zenjigamu. Era Evelyn Lagu nga celebrity wange nali sinafuuka mubaka mukyala wa Kampala era nga akyali celebu wange. Evelyn Lagu awa ekifaananyi ekirungi eri omuntu yenna ali eyo omwana omuwala oba omukyala engeri gy'olina okweyisaamu. Olaba embeera ze empisa ze nabwe yali nga ali celebu nga abantu bonna bawa ekitiibwa era nga bayisa bulungi ate nga ayamba. Kakati okubeera nga ndayininga n'omuntu afaanana nga Evelyn Lagu olunaku olwaleero tuba twongera kugatta ddoboozi n'amaanyi eri abaana abawala abaliyo n'abakyala wamu ne ba celebrities bonna abaliyo ne bannayuganda nti tubeere nga tukoppa obuvumu bwa Evelyn Lagu nti ne mu bulwadde Evelyn Lagu akyayamba, akyadoptinga abaana n'abayamba, akyayamba ku balwadde banne, akyalwana ate n'agenda n'ayimba ne ku stage nga tulaba nti embeera mwali nzibu. So Evelyn Lagu kyakulabirako kirungi ne kuffa abamu abali nti tetuli mu mbeera ya bulwadde nga mwali konti ye bw'aba asobola okuba omuvumu mu mbeera mwali ate olugomo nti omulala aliyo. So n'olwekyo nasazeewo olunaku luno ndisharinge naye tulyeko wamu tusibeko naye wano wamu ate tuwulirize nabiki ddala ebiruma ebiri eyo gye bamujjanjala mu dialysis bye bandyetaze Parliament ya Uganda etunuleko oba gavumenti ya Uganda ekyuseemu era ebisinga obungi abitubuulidde. Okay, wenyini njagala okubanga nkubuuza nga gwe omubaka wa Parliament wali oluusi ababaka era abavunaanyizibwa ku nsonga ya copyright nga gwe omuwagizi w'abayimbi. Ensonga eno nga nammwe mugigumiza okubanga nti copyright law eyite. Etteeka lya copyright lirina okubanga likolebwako mu bunnambiro lyalwawo nadda eririwo
libadde teriyamba ba artists baffe so n'olwekyo etteka lirina okutereezebwa ne libanga omuntu ali protected mu mirimu gye gyakola mu biyiiye bye ate mu kiseera kye kimu bwe libanga limaze okutereezebwa libeere nga liteekebwa mu nkola kuba gavumenti ya Uganda erina okuyambako okulaba nga etteeka eryo ligenda mu nkola ate ne bannayuganda tubakoowoola bawagire ba artists baffe nti bw'abanga agambye nti oluyimba lutunda ssente bwe ziti tulugule tumuwagire bw'abanga firimu agitunda ssente bwe ziti oba comedy skit oba kyonna atiye bwenna gwakoze oba ekiyiye kyonna kyakoze mu IT oba mu technology tumuwagire kubanga abantu baffe bwe tubagaggawaza ng'abantu b'ebweru bwe tubasasula ebintu byabwe obuseere kiba kikulaakulanya eggwanga lyaffe ate tufuna n'emirimu. Tweyanza tubadde n'omukyala Honorable SHAMIM Malende we Kampala Central okuba ate nga asobodde okuba nga akyalira even Lagu eno ewa side zeno ebujuuko oyingira ddala naye yamulowooza ku lunaku olukulu olunaku lwaleero asobola okuba nga ate oba oli awo Idi agirya naye. Nze ambassador wa Kabi mbaagala nnyo Mukulu Madimbuko ensonga